Omuyimbi Nina Rose munnange si birungi n'akamu bamuganye okuba olukuŋŋaana munnange ate essembabule esayidi eno lengera ate munnange ate poliisi kyekoze esayidi eno ate nga ebyo byonna bibadde nga tebinnaba kutuukawo omukulu Bobi Wine munnange abadde nga akakasa ate ekivulu kya muganda we Dax Vibes munnange esayidi eno bamuta Jaminat era nga nsinzira ku Jaminat yoggi ngenda kubeera nga ntandika munnange ate wali n'omukyala Nina Rose abadde munnange n'olukuŋŋaana oba ne meeting mu maka ga daddi we essembabule munnange abadde agenda kwogerakokko ate n'abantu be munnange esayidi eno naye munnange poliisi temuganyizza era nga bwe tugezaako okulaba embeera kw'ossa obutebe abantu babadde ndowooza nga bakatandika okujjirira munnange mpola mpola poliisi munnange ate temuganyizza era nga bw'olengera munnange ate mu katambi ako. Tambula. Tambula. Bane mujenzi abayise waka. Mujeba buze ko setidese wano. Switch off the system and park the music. I'm saying switch off and park it. If not, it will be confiscated. Officer, make sure everyone leaves the environment. Bwe kityo nno munnange ate embeera naye nga wali bibadde biraga nti nno mbu teyafunye lukkusa muganda wange mbu webibadde bitambula nti tebaamaze kufuna lukkusa munnange kuva mbu nno eri poliisi naye nga munnange embeera bwetyo bwebadde eyimiridde ku mwana muwala munnange ate omuyimbi ate Nina Rose essembabule munnange ate esayidi eyo era ng'awo nga nkuggyeyoko ku sayidi y'emu nkugambye nti nno ebyo byonna bibadde nga tebinaba kutuukawo omukulu Bobi Wine atadde obubaka wali ku posti gy'akoze abadde akakasa muganda we munnange ate Dax Vibes munnange live in concert era nga mwana mulenzi ono Dax Vibes ye concert ye munnange ate esoose mu kifo ekinene esayidi eno Hotel Africana si ya muzannyo byebimu ku bifo ebinene munnange Lugogo kifo ki ekirala awo oba Hotel Africana ne ku Serena bifo bingi nnyo munnange ate eby'amaanyi era nga ebyo byo kasita obitegekeramu muganda wange olina okubeera nga owera kibayita okuwera kakati nno ye mwana mulenzi munnange ate Dax Vibes era nga live in concert era nga bakakasizza wali nga 29 munnange ate August munnange kigenda kubeera nga kitokota ate wali wonna esayidi eyo omwana mulenzi munnange ate concert ye esoose munnange ate esayidi eyo omukulu munnange ate omuyimbi Dax Vibes bwenti bwenkoze era nga bwenti munnange ate bwenkyegezeko ku bantu bano ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo kikole ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwenti.